Besigye tagenda kusarendalinga wa Museveni, ekyo everybody must understand. Maybe tebamanyi Besigye gwe boogerako. Omwana akola mu kooti yagaa nti omulamuzi bwe yatuuse wano ng'ayogeddeko ne banne abamu yeesibiddeyo, alabika ndowooza bamugaye nti bw'oba Besigye bail ofudde. From the onset baali baagala kutta Besigye, muwozi kwe gamba nti n'omuti gwe tunaamutya twagufunye dda, naye ne balemererwa bulemerero olwa circumstances ezaaliwo. In fact baatugamba nti baali baagala muttira Kenya, naye Kenya nga tebakkiriza kumuttira ku ttaka lyayo. Museveni ye ng'omuntu yafunamu okuswala, kati kyavuga wateeka okubeerayokko okuwoza baleete obujulizi obupangepange obulaga nti at least Besigye alina kye yakola. Baali baleeta summary evidence, nange mwendi ne Lukwago Salamu Musumba Mulova ne Lwomushana nendaba ne Lwomushana nti fa ba PFF tutudde ne Lwomushana ntugenze kuteeka kujja government. Can you imagine? Intelligence eno Peter yeewaana neegoberera omukyala munajja n'asula wano nga tumugoberera ne bamulinda n'akwata bomu n'atambula nayo assuming nti yagisula mu bantu balala, naye nga bamanyi ne gyagitwala ne bamulindira awo, kubanga nga kiki nnyo kye baali balinda. Baali bamulinda agitegule, baali mukwatidde mu nju gy'azikolera, naye ngo bali abaagala siini ebeere public bakuliyetinga fear. Omukyalo omulala gwe batta Kaleerwe naye yali musiraamu. Abasiraamu bafuuse ba victim ba gavumenti eno, ne bwogenda eruzira abantu abasizza okusibwayo ku by'obutujju, ku by'okwagala okujja gavumenti abasinga basiraamu, naye nga basinga obungi balangibwa bwereere. Nze Ssemujju bankwata ne baŋŋamba bagenda kunkyajinga public nuisance ne banteeka ku mpingo. Kakati wa public nuisance Ssemujju wabeera ku mpingo, abantu b'okutte nga bali ku terrorism babeera batya nga tibali ku mpingo ne batuuka n'okwagala okudduka ate bonna lumu. Weetaaga kulaba ba CMI bwe babakwata. Mwine namuga nti ensobi eyo gye wakola wasiramuka, ate bw'omala okusiramuka n'owasa omuganda. Kati Museveni abasiraamu abayinako obukyayi bwa buntu. Omuntu bwa participatinga mu primary z'ekibiina, omuntu oyo teyalikirizibwa genda mu kibiina kirala oba okwesimbawo nga independent, kireetawo indiscipline. Nze ndowooza omuntu bw'asaavinga ng'abalunye bwe yasaavinga, nazza omusango nti yawandiisa personal secretary kyaki as administrative assistant. Nze ndowooza abamu ng'abo because of service baba beetaaga kubafunirayo ku bibonerezo singa ebyo. Kati nga Museveni ye akoze ebikolobero bingi, naye nze nagambanga nti bwe tuwangula Museveni teyeetaaga kusiba mumutwala waka n'alaba gavumenti bwetambula. Lutino wano ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osibyeyo yotya ampulirize yakoze olwaleero weebale wonna wosinzira otuwuliriza, tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo, studio za Radio Simba. Nina Ssemujju Ibrahim Nganda nadde mpise Emmanuel Dombo naye atwegatteko olwaleero, naye gye buzibidde nga baŋŋambye nti afunyemu obukosefu agenze mu ddwaliro. Richard Baguma akyali mu kuzunga nsi. Last week eriye yangaye nti watugamba Richard Baguma ali Geneva naate twabadde naye Washington. Richard yennyini nanga nti ekituufu nabadde Washington naye ngenda kwetooloola ntuuke n'egye wagamba gye ndaga. Semujubuza abantu awuliza Radio Simba basewo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo, Ssemujju ngenda kutandika na mangu nnyo handling y'omusango gwa Dr. Besigye. Nawuliriza interview General Henry Tumukunde gye yakoze. Ngaga nti alowooza nti the legal impasse teyamba Besigye, teyina gwe yamba. Ngaga nti embeera eriwo yalowooza ye nga Henry Tumukunde ndi Museveni akkiriza nti Besigye yali ayagala kumutta, nti ne Besigye amanyi nti yali tagenda kutta Museveni. Naga nti ekyo kiri wakati w'abantu babiri, Besigye na Museveni. Ye naga nti yabadde ne disagreements ne Museveni, nti naye ebeerayo moment lwe mwogera, era yabadde ayogera naga nti Israel ne Palestine bayina buli kimu ekibagaana okwogera nti biri existential
omu agamba nti ono talina kubeerawo, noono agamba ono talina kubeerawo, to the extent that buli omu ayagala munnaasaanewo. Tebalina naye we batuuka nga balina okutuula ku mmeeza. Kati ye nga ofaringa nga oweerukunjiri nti singa parties zombi zikkiriza okumutrusting nga ye ali willing to negotiate at least against that particular aspect, egamba nti Besigye ave mu kkomera gyali. Naye agamba nti mmwe temukiwa opportunity. Agamba nti Abaisiraeli bwe boogera n'Abapalestine tekifuula Abapalestine Baisiraeli oba tekifuula Baisiraeli Bapalestine. Okusooka ebintu bibiri. Ekisooka Tumukunde Museveni yamusiba n'amuteeka under house arrest okumala emyaka 4. True. Ekyenjawulo ku Tumukunde nali ndi mu observe ebiseera ebyo kuba Tumukunde mukyala we ayina oluganda ne mukyala wa Museveni. Yasulanga kolola awo waggulu nga kwe ya strip. Nali ne Pius Katunzi nga tukola mu observer. Yali ataddewo ne restaurant oluvannyuma. Bwe tugendayo okulaba ekiri wakaawe nga bamaze omusiba, twasanga bamutikkira loole ya bintu nga kuliko ne DSTV. Ne babimutwalira we yali awo ku officers mess wa ne Kololo. Si yali musibe wa bulijjo naye yali musibe emyaka 4. Tumukunde ngali mukomera Stephen Kashaka Brigadier tibamwongerako bamwongerako Meja General. Stephen Kashaka yagenda omulaba mukomera kubanga wona abasirikale Museveni yali babavunaanye emisango egyali gyekuusa ku ghost soldiers. Kashaka okujjukiza abawuliza radio Simba ebiseera abasirikale babbe ssente ne bazibbisa kwegamba ejjoogo erisembayo. Kashaka abasirikale abaavanga mu ntalo ebiseera tulina abaali bakava e Congo babasasuliranga Nakasongola nga bagiyita rehabilitation center, nga ave Congo taba na account nga abadde wano babasasulira abamu mu field. Kakati Kashaka yajja ku mmeeza kwe baateekanga ssente nga basasula abasomesa abasirikale babasasulanga mu mpeke. N'apakira ssente mu nsawo naga yazeetwalidde. Kati gyegimu ku misango egyamuvunaanwa egyali mu ripooti ya Ghost Soldier. But Kashaka yagenda mukomera n'agamba Tumukunde nze nayogedde n'omusajja nansonyiwa lwaki toyogera naye. Tumukunde n'agaana okwogera ne Museveni kubanga ono baatumanga ngeri gye bali baŋŋanda nga batuma nekibazo genda njogerere ne Ssemuju. Kati abaali genza okwogerera Tumukunde ndowooza yali abagaanye. Emyaka 4 Tumukunde gye yali mukomera gyagaana okwogera. Kashaka yamugaa genda oyogere n'aga atayagala kwogera. Oluvannyuma ne bamuyimirira Otafiire n'abalala. Ekyokubiri point esooka gye nyagadde naye ye mu kwogera kwagaa nti yafuna moment n'ayogera ne Museveni nga maze emyaka 4. Emyaka 4 mma mukyayogera ki? Kaakati kubanga emisango gundi baali bamusalidde omusango awo lumu Kazini ninga bamusiba emyaka 3 ogw'okutambuza amajeru yakaba. Yes, kati maybe egya Tumukunde gyali badde nga nagyo gya myaka mitono naye yamalayo emyaka 4. Kashaka n'amuganzi nayogerere nanta. Eyo option Besigye agimanyi bulungi naye Besigye tagenda kusarendaringa wa Museveni. Ekyo everybody must understand. Maybe tebamanyi Besigye gwe boogerako. Peter nze mpa nnyo ekitiibwa abantu abayingira ensiko n'amalayo emyaka 4 nga buli lunaku emmundu zinyooka mulinda kutta bali oba bo abatte. Besigye ali omu kwabo ndoona ayogera yaliyo anti kyeŋŋamba nti kawa olumu beerabira gundi tinyefuuza nga ali London. Yatuuka ng'ayagala kudda n'aweereza Besigye nansonyiwa okubyogera kuno. N'aweereza Besigye WhatsApp nga ngenda komawo
Besigye n'amugamba ofuuse kikonyogo kanoonya. Mu nsiko balinayo omusajja bamuyitanga kikonyogo kanoonya. Bwe byatabuka ennyo najja n'agenda ewobote era abobote ne bawandiika leaflets ze bagendanga basuula. In fact okwaka kwava okufa kwa Oyite Ojoko yali mu helikopita nga mu nsiko agenda awandagazayo empapula bano gye banaazisanga ng'agamweweeyo nga kikonyogo kanoonya. Kati Besigye agamba tinyefuuza nga lyana nagaye ngenda kukomonamu ng'ofuuse kikonyogo kanoonya. Besigye tasobola kufuuka kikonyogo kanoonya. Tasobola. Omutima gwa Besigye mugumu. Nze mu bulamu bwange sikolaganako n'abantu nga muntu afaanana Besigye. Ekyo nja kubuulira amazima. Lumu twali enajja nankumbi awo wansi n'amasuba nga tulinawo laale. Kaweesi najja n'atugamba nti tulina kuyita Mutundwe tebali kudda ku Main Road ku ssaawa 10. Besigye naggalawo endabirwamu nga tetukyayogera naye. Ate atuli mu maaso ekkubo liggale. Twavaawo 6 ez'ekiro. Bwe twamubuuza n'agamba nti Kaweesi yafuga enguudo nadde nnyina kuyita ku Main Road. Ne bwe twalimazeewo ennaku 2. So kati oyo first of all ye Besigye ng'omuntu amanyi bulungi nti talina musango gwe yazza. Tasobola kugenda kwegayirira Museveni oba okwogera n'omuntu omulala oba okusindika omuntu n'omu agende amwogerere wa Museveni. Ekyo tajja kukikola. Ne Tumukunda akimanyi bulungi naye ekikikozesa Tumukunde kati ali Lukunjiri municipality anoonya kalulu. Municipality eyo eyagala nnyo Besigye okusinga ebitundu bya Uganda ebirala. Kati Tumukunde bw'agende wamu okunoonya akalulu bamugamba nti Besigye aliwa. Kwe kwagala ateekewo embeera nti nze nsobola okubeera mediator. Asobola okuyambako Besigye ave mu kkomera kubanga amanyi bulungi nti okujjako nga bya akalulu naye mu Lukunjiri municipality tajja kusobola kawangula nga Besigye ali mu kkomera. Okujjako nga fe aba PFF okwo tulina bakandidate bangi nga tulemereddwa okufuna kandidate omu. So kati ebyo Tumukunde kiri kyenkusose nakyo njagadde okitegeere nti akikola amanyi gwayogerako nti ayogera na Besigye. Ayogera ku Besigye tayogera na Ssemujju. Oba oli awo nze singa nze ndiyo mu kibazo naali wage mugenda abasajja banfulumye. Naye Besigye takisobola. Tumukunde akimanyi bulungi naye kati ekimwogeza kino kalulu because kati we twatuuse gulo nabadde mu kooti. Besigye omulamuzi ono Baguma yawuliriza bail application y'eggwanga nane following balooya bonna nga baga nti Besigye baali balina okumukkiriza okumuyimira kuba amaze ennaku 186 mu kkomera. Onanga nti ziriize yali mu court martial ne mu tetuzibala. Buli omu ne yeewuunya nze nabuga omusajja sinzaga nti yasoma kubala. Ekyokubiri abantu kye batatunuulira Besigye yayinayoko bail application endala etali mandatory. Naye n'agamba nti ebyo ebya Besigye okusabasaba bail abiveeko ajje buzaawoze. Naye ng'oledde before him waliyo bail application endala. Ate nga ne Museveni kyeyayogera mu ntandikwa nti Besigye mwabaga nti Besigye afuluma, why don't you ask for a quick trial? Kati Baguma bw'amala okusalawo bye yasala ate kino nyina gwe nanjogera naye akola mu kooti yanga nti Baguma kuba twavaayo ku olwo nga amaze okuwuliriza ne tumubuuza nti ng'agamba nti ajja kuwa ensala ye by email. Tumugamba nti kati ffe nze omu ku beeyimirira Besigye nti kati ffe abamweyimiridde ssebo tunaasangawa empapula tuziteekeko. Naga nti nja kukola arrangement mukomewo wano. Engeri balooya gye banyonyola ddala Fred Mpanga wamulaba nga akkiriza nti bail talina waakwe. Omwana akola mu kooti yaga nti omulamuzi bwe yatuuse wano ng'ayogeddeko ne banne abamu yeesibiddeyo alabika ndowooza bamugambye nti wowa Besigye bail ofudde. Yatuga nti yeesibiddeyo. Ne tulinda mpaka lwe yaweereza. So kati Besigye amanyi bulungi nti kino Museveni akikola mu nkola ya kumutulugunya amumenyeemenye nga bw'amenyaamenya abantu abanafu abasobola okugenda ne beegayirira. Naye gwamenyaamenya Besigye abanali mbagambyeko nti Besigye ye muntu gw'otajja kutiisatiisa na kufa. Ne bw'omugamba nti nja kukuta waba nakyakkiririzaamu Besigye oba ojja mmotta. Ekyo ne Museveni manyi akimanyi. Kaakati ebyo bye bikwata ku Besigye mu kooti gye tuli olwaleero ffe kye tuwagamba kooti
batuweero omulamuzi atali baguma oba baguma talina njawulo na freeman bamuyitanga freeman owa court martial talina njawulo enjawulo gyalina nti onatula mu high court teyeetooloddwa abasirikale era yeeyisanga abalamuzi tavuma nga ebyali mu court martial naye mu nsalawo ey'ebintu talina njawulo naye aba freeman kati eggulo yazze nga tayagala yadiwa amawulire amuteekemu kamera infact abapoliisi basoganira amawulire bonna bafulume nimbabuuza constitution egamba nti trial must be free fair and public kati ekyogamba nti noomulamuzi yekwekemu no kyavudde wano oluvannyuma nakyo nakita so lyali Besigye nze agoberedde ensonga za Besigye omu ku banne babeera nabo mu PFF siinaayo kubuusabuusa nti Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba from the onset baali baagala kutta Besigye Muhoozi kwegamba nti n'omuti gwe tunaamutya twagufunye edda naye ne balemererwa bulemerero olwa circumstances ezaaliwo infact baatugamba nti baali baagala muttira Kenya naye Kenya nga tebakkiriza kumuttira ku ttaka lyayo ate bamutuuse Uganda nga tebajja muttira mu mabira naye nga bo baali baagala bamutte kati waero ekigendererwa kyekyo Museveni ye ng'omuntu yafunamu okuswala kati kyavuga wateeka okubeerayoko okuwoza baleete obujulizi obupangepange obulaga nti at least Besigye alina kye yakola kubanga nze baali baleeta summary evidence nange mwendi ne Lukwabo Salamu Musumba Mulova ne Lwomushana nendaba ne Lwomushana nti fa PFF tutudde ne Lwomushana ntugenze kuteeka ku government can you imagine kati obeeraba nga byali biteeketeeke nga ekigendo baagala nnyo bateekewoko embeera eraga nti Besigye Museveni ensonyi zimukwata obutafaanana mutabani we tayagala bantu mu public bamutwale nti Besigye amulanga byabufuzi so agala babeerewoko okuwoza bwafunanga baguma ngaga nti Besigye bamuconvictinze wakiri bali mu teereeyo bamu court of appeal ng'ajulidde kati awo tuli awo Samju bw'oyogera just this week eyabadde eyali akulira Bambega mu magye bamukutte ne bakwatirako ne banne nga bye babavunaana ekimu ku byo fake intelligence wawo bomu wano ze baagaa nti ebomu yabwatuse nga tulina Namugongo emunyonyo ne bata omukyala mu bulalu bwa Lwomushana gwembeera naye nakati naye I want you to do an analysis wano ne wano kisoboka okubanga ono nti eyamugoberedde yabadde ate yakoze bwati yagenda kibreakinga down nga kikyafu kati naaseka nagati this is a shabby job Semujjo obadde Kampala ojjukira bomu bwe zaavuganga ebisera byatumukunde Kampala nyingi nnyo ne bakwata abavubuka abamu ne bavunaana FDF abalala oluvannyuma ne bagaa nti yali abaali banoonya ssente kisoboka okuba nga ekyokukwata bano kiri connected ne Besigye nga bano be bamu ku baakola the said fake intelligence kubanga ebaddeyo other gossip egamba nti baatuuka ekiseera nga mwami Museveni aga nti naye mwanguza ekifu first of all nze nnyonnyola abantu nti abantu abali mu security business nkulu buli mwaka Peter mu parliament tuyisa trillion wakati w'ettaano n'omukaaga ezigenda mu security omwaka ogwedde kwaliko trillion 3 nga classified expenditure ezisaasaanyizibwa nga tolaze bye zikoze kati eza trillion 3 olumu baziyita classified expenditure classified acquisition acquisition yegula byabulimba mundu waliyo omuntu agula olaba America ne Europe bagenda ne debate ebeerawo ku byokulwanyisa bye bagenda okuwa Ukraine ne babiristinga ne kyebisobola okukola era ne babitwala mu nsi tekyaliyo byakulwanyisa byakyama byokweka mu kasirise tebiriyo abayekera bali e Sudan aba Hamdan bakozesa drone ne bagenda bakuba Port Sudan ne bakuba mafuta ne bakuba naki ba expert ba weapons ne babikera ne bagamba nti bino ebyokulwanyisa Russia yebikola mu myaka ebiri egisembeyo yakabiguza ensi emu United Arab Emirates n'olwekyo UAE yawadde abayekera kyova ati baddamu kukuba so tekyaliyo byakulwanyisa mu nsi
biri classified. Lumu waliwo omusajja omu yali mu UPDF omwo yadde babeeranga ne Director General of Military Equipment Igeme yakolako ko report nga alaga war preparedness between Uganda ne Rwanda niye nga abalaga nti tanka tulina bweziti Rwanda ina bweziti kati ekyo kirese kulaga nti Rwanda saawa zinemanyi ebyokulwanyisa Uganda byerina ne Uganda emanyi Rwanda byerina Uganda emanyi ebya Kenya byerina n'amagye buli bamanyi munne galina naye kati kino bakikozesa lulimi lwa security kubbiramu nsimbi so kakati bano abali mu intelligence be ba main consumer b'ebyo kubanga bye balina okunoonya Ssemujju n'ekibazo babawe information bamani bagamba nti tulinayo sources zituwa information buli omu wa milioni 2 omwezi kakati ate olw'okuba omuntu abawa information tebagala gwanga limutegeere kati abaana ne babbira omwo ssente nze kinnuma omukyala gwe battira Munyonyo mukyala musiraamu era yali yeebikiridde naye nga kyeneebuuza mu mayini yange nti intelligence eno Peter yeyeewaana neyegoberera omukyala munajja n'asula wano nga tumugoberera ne bamulinda n'akwata bomu n'atambula nayo assuming nti yagisula mu bantu balala naye nga bamanyi ne gyagitwala ne bamulindirawo kubanga nga kiki nnyo kye baali balinda baali bamulinda agitegule baali mukwatidde mu nju gyazikolera naye ngo bali abaagala siini ebeere public bakuliyetinga fear kyekyali ne wano nyina omuvubuka ali bweru yankubira essimu ennaku zino naye nga Honorable Nyamba bodaboda yange eri kira ku poliisi ojjukira bye baakuba amasasi aba bodaboda nti badde baze kubba banka wano ngewa Mandera wano ekamwokya wano baabakubira amasasi mu kkubo wakati ne batta abantu 4 omwana owa bodaboda ng'amanyikiddwa ye atambuza basaabaze nga yabadde atambuza bagenda okukebera nga babadde baze okubba banka tebalina yadde akagirita naye nga bassa abaana ba boda kati omuvuka yange nti nagenda okusaba bodaboda yange omwana twali tugimuwa ng'agivuga kibaluwa bagiremedde ekira ku poliisi nti omu ku baali naye nga it was an embarrassment wogenda okukinoonyeza nga tiwaliwo yadde agenda kubba n'omu omukyalo omulala gwe batta ekaleerwe naye yali musiraamu abasiraamu bafuuse ba victim ba gavumenti eno ne bwogenda eruzira abantu abasizza okusibwayo ku byobutujju ku byokwagala okujjawo gavumenti abasinga abasiraamu naye nga basinga obungi balangibwa bwereere kakati kiri kiwatandise nakyo ebyabeesigye siinaamu kubuusabuusa nti wabayo abaakola lipooti ngende waba nteekamu ne Lwomushana ne bagamba nti abadde bakola meetings okujjako gavumenti maybe ez'okutta Museveni mulimu Ssemujju Salaamu Musumba ne Lukwago ne Lwomushana Lwomushana naga nti wakiri bandigambye ekibazo naye nze kubanga nze Lwomushana ayonne meeting nga ngenda ku radio nga yagenda ku TV ne tuyisinganya siinaayo na teutuna faso tudefenna naye gavumenti yeekaza era obujulizi bwe batwala mu high court baguma bwayagala okulisinga samare bwe banaleeta nga nti awo Ssemujju kubanga nabuuza Lukwago nti ekigendererwa kinaga nti okujjako gavumenti oteekwa okuba nga wakikola in connivance with others kati besi tasobola kikola yekka ayina okukuŋŋaana n'abalala because gavumenti eringanga simu yeno mbogikwata noteeka mu mpale n'otambula olina okukuŋŋanya abantu abalala kati nanga nti kati ffe tugendeddemu abo abalala be balina okutondawo so abaana bali mu intelligence bw'otabeera lake as a country nze nagamba wano Peter Tumukunde yaliko mu ISO n'abeerako ne mu CMI we baategera bomu mu Kampala eyali treasurer wa Tumukunde yafuluma amajenga Kano Mujenyi ne bamwongera n'afuuka brigadier n'amwongera n'afuuka Major General yali treasurer wa Tumukunde buli wiiki baabawanga milioni 600 buli wiiki ebiseera ebyo koloweze ziri kwibalinga ku bilioni 600 ez'okulwanyisa bomu teriyo omusirikale agenda kuddira business gyafuna milioni 600 that time agambe muno bomu teziriyo era twalina omusajja kati yafa ku monta wa mitanga era yasibanga y'omu ku bagagga b'e Kampala n'agula ki naye nga omulimu gwadde akola treasurer wa kulwanyisa bomu mu Kampala twalina Samuel Woster tukola ku monta ebiseera ebyo nga bomu zimanyikiddwa ziba za Sunday oba Saturday kawungeezi ku mabalabala oba ku taxi park
era nga yabeerayo n'azikavaringa afune story nero mbali baganda musima ndi lwaki kukavaringa bombs nga ne pattern eri known tibajja kuwe n'akulabye oba tuenza kumanya location niyo ngomanyi nti waliwo ebalabala we bajja okuba so eyo industry ennene tuyina wano Kano w'amagye simanyi oba yamaliriza omusango eruzira yaguza abaali shababu emundu tuli Somalia tulwana nabo naye n'abaguza ku mundu kati nabe eno business lekene other bwofuna abantu nga tebali transparent ebyo bye bagikozesa so ebyabesije siinayo kubuusabuusa nga walaabi n'ebyemundu ezaali fake ezasibiza abantu bameja gendo birungi ate si fake intelligence yokka eriyo up to now Peter abasajja baagenda ne bakuba Sheikh Kirevu amasasi basooka kuba abaana babakubira mu waayire eno nga ku montage nakolanga namungu ne bagamba mbu bano batujju babadde batoloka ne babatambuza Kampala yenna bwo bukya ne babatuusa wali nze Ssemujju bankwata ne bangamba bagenda kunkyajinga public nuisance ne banteeka ku mpingo kakati wa public nuisance Ssemujju wabeera ku mpingo abantu b'okutenga bali ku terrorism babeera batya nga tibali ku mpingo ne batuuka n'okwagala okudduka ate bonna lumu weetaaga kulaba ba CMI bwe babakwata babasiba emikono ne babasiba amagulu kati bagamba badde badduka ne babakoona that was execution ne babatta kyekyali wa Sheikh Kirevu muze poliisi jati ani mwetolda amakage mukuta omusajja bagamba yabadde adduka n'omukuba amasasi walaba nga Israeli ne America babikola especially Kenya nga bekibi bakoza nga bagandise Ssemujju ono tuli sure mutujju neteriyo mateeka gajja ajja kuza ayitako likibe bakwata nga batanga mutte ne bafunayo ensonga nga zino nti yabadde adduka yabadde yeesibye bomu yadde akola ki so abantu abali mu intelligence it's a very big problem gye tuyina nti bo ffe tugitunuliranga intelligence bo bagitunuliranga business era abaana bagaggawaliramu waliwo omwe mabegakaawo Munyankole yagenda n'agula farm mangani Museveni ng'abuuza gye yaggye ssente oba yazijje ku Kachina Museveni yali omulaba ng'abyogera nga yabbye Kachina naye nga Museveni yalawuza nti babbye kuzize zino ez'ebyokwerinda really it's a very big problem kati abantu abo bonna abo abakyala abasiraamu abaafa be battire Munyonyo be battire Kaleerwe bwe bano bakuba teriyo na de Uganda kunoonyereza kwali kubaddewo tumanye be baani baba balanga bwerere ba compensating family zaabwe kubanga teriyo kintu kisinga kutiisa abantu pitanga kugamba nti oli mutujju nabe uwabe wakabasobola okulemererwa okujja okulaba mukomera kubanga mulabanga enaku zino bayigana lumina Uganda otafiira oyo nga complaining bagenda ne bakwata omuntu mutuyina omutujju gwe tunoonya naye essimu ye yakubyeko ku yiyo yes nze mulina kunnyamba akukyale kubayamba ku trackinga because I am not a suspect main suspect gwe munoonya nagendako okujja sister wange mukomere waddamulira it was the same story bamugandi walina gwe banoonya yakubiraka please omuntu gw'omusanze omanyiwo era osobola omusangawo all the time bo investigation ezawano zikwatagana na kusiba abantu nyina n'omuvubuka omulala badde bakamusiba ku kyalo ninjogera ne minister wa defense oboth nayogera nabo aba CMI naye nga kyebamulanga mutwina gwe tunoonya yabula ate simu ye yakuba ku yono eri nga bwe muti omusiba abantu so bagayi bano bagenda ne bafunza abantu ne babasiba naye nga olumu babasiba kuteekawo mbeera because kati Peter baba kuwadde omulimu nga gowa intelligence nga tewaliwo threat mu Uganda okumala emyaka 3 olumba nkoze nnyo nga bati bagenda kuddamu kufulumya budget eriyo twakitaka akugamba nti Ssemujju nkwegayiridde bino tobikomyawo abaana baffe babajjamu enjala n'amaaso oluvannyuma lw'okufa kwa Kagezi ne wayita emyaka Mungu ate ne batugamba nti bali abaamutta si be baamutta abaamutta baabano babakutte bapya ekyo nkwegayiridde mukiremereko lila I think lila yes ugaye nti abantu abasinze okubonaabona mu gavumenti ya Museveni basiraamu buli ayagala genda luzira Kaweesi bwafa ndoza bakwatanga 10 mulimu ne gwe baafuna n'okutta omusango wa Kaweesi naye nga yali mukomera Kaweesi we yafiira ebya Kagezi
basiraamu bino ebya bomu basiraamu ebimu tujja biremerako kituufu naye era Museveni tagenda kulekera because Museveni nagamba Museveni awala n'abasiraamu to the limit naga alina famire y'omuvubuka yajja wanaŋŋamba abeeru ku njiri omuvubuka yanoonya eri Tumwine nga tannafa naga batunegere kitinze Tumwine namugamba nti wakole ensobi 2 wasiraamu kata n'owasa omuganda omuvubuka namusinkana waliwo oyagala tuli kumpewo ndi kumukubuulira gyali yajjako nansinkana yagenda wa Tumwine ng'anoonya butya bamuyambe koza alaba bali mu ssente bawugamu mpuge Tumwine namugamba nti ensobi eyo gye wakola wasiramuka ate bwomala okusiramuka n'owasa omuganda kati Museveni abasiraamu abayinako obukyayi bwa buntu bano abavubuka be ne bwe bajja ne babawugamu ne bayoolako bano n'enkya ne bayoola bali takiraba nga kizibu so kubanga naawe boogambe be baakwata nga mbubasejjiwa ne Kagazi tibabatanga bakyaliyo naye ate ne bakwata ba Nixon asingwire agasirwe nga baga nti bano be batta actually be batolisi bali abantu naye bali abandi bakyaliyo tibabatanga seringa nga stoko ndi baleeta ne bagattako bugasaawo ne babeerabira abaana abo bwogenda eruzira osangayo oli nga bamukomitinga mu high court for trial myaka 7 tafunanga mulamu tebangawo 7 years because kati watoli bweru ku bail ate batwaye batetandise waga wait for the next day ati babaleetako ya deformation so bali eyo baafuuka ba resident ekomere ruzira mpaka abamu bwe bafa ne babafulumya ne babaziika ampuliriza nkomawo Ssemuju eyo nvaayo njagala kudda kati ate mu byobufuzi ebirala Nuupu last week yalangirira ba local government leaders ku lwomukaaga lwakutaano beewadde kaadi okugenda okuvuganya okubeera mu local government NRM yali emaze twali wano ne Kennedy Mutenyo weeks ziwezeeko emabega nga yatugamba yateze ekitimba ku mwala nti abanaava eri yonna yagenda bakwatira awo abayoola atwale mu DP Muwanga namugamba nti omwala gwe kwogenda ekitimba kyo kirimu ekituli abantu bajja kuyita mu buyisi lwali mbadde wano nga ndaba nammwe bwe mwagenza okugira muti Nuupu beyamye tiketi bepa emisinde mbadde wano ku TV nga ndaba Mutebi nga ndaba abakansala abalala baze emisinde baze wammwe kati olwaleero eri abadde ngamba nti esajja lya beene nti obudde bwonna either agenda mu PFF oba agenda mu DF kwesimbawo independent question nalabye n'aba Nuupu bennyini nga baga nti n'omuntu abadde naffe mpaka wiki ewedde nga registration ya local government ya wiki ya kutandika nancha ndi wasalirawo n'akola decision nti ngenze ekibiina kiri ne kimu receivinga ne kimuwa ne card ne kimu processinga kitegeeza nti mu nkukutu babadde ba processing already mu kalulu akawedde 2021 Nabira yajja mu FDC nga ayagala kwesimbawo ku bwa meya tetwamuwa kaadi n'agenda mu NUP ne bagimuwa n'asanga nga Latifu agisuddewo kati bibiri nnomo waliwo omusajja kati yafa yali eyo waba Wakida ndyerabidde Gonahasa yali mu NRM primary bwe bamuwangula n'agamba bamubbye n'ayingira FDC n'awangula n'ajja ne mu parliament era nga bw'obalaba abamu eno parliament gyendimu tulimu ba independent 7 bamu 2 bw'obagatta basinga aba Nuupu singa baali kibiina kyekyali badde main opposition party ba independent oli nga bw'abeera mu NRM oba mu NUP oba mu PFF ne batamuwa kaadi n'afuuka independent n'okuwangula n'abe NRM gy'abbala babadde mu NRM primary abantu abasinga mu Uganda bw'asalawo okwesimbawo aba asazeewo okwesimbawo abasinga obungi ekibiina tekimataringa ekibiina akinoonyaamu kusinziira ku advantage ekinaamuwa bw'alaba tekigimuwadde
either nga anoonya ekirala oba nga ajja nga independent. Ojja kwewuunya Peter mu nomination at a parliamentary level mu last elections NRM yalina candidate almost ku buli kifo except Sembabule ne wali muwala wa Kuteesa oba nawa. Naye nga abeesimbyewo ku bwa parliament abali independent bali 100 nga be basinga obungi. Ffe abe-FDC twalina abaali beesimbyewo baali 224 nga Nuupu erina 185 oba 5. Naye nga ba independent bali 112. So ekyo si kipya mu byobufuzi bya Uganda. What worries me as a person nti ebibiina byonna bwe biri. Abagenda mu Nuupu ng'etandika including abali senior ku level eyange ne constitution y'ekibiina bwe bayingira tebaagiraba. Bayingira buyingizi ate oluvannyuma nobasanga nga bakayala naye nga yayingidde ne constitution yayingidde cause mulimu n'abatagirabangako exactly kati ekyo oli bwakiza n'ekibiina ky'opposition alabanga ebirala byanca kubanga basinga bayingirayo nga bagoberera bakulembeze abagendayo abasinga obungi bagendayo primary because Kyagulanyi yali popular nga balaba bajja bayambako okuwangula bayingire parliament oba bayingire local government. Era Kyagulanyi singa yakola ekibiina ekirala ne bwe yali kitumye farmers market baali kiyingidde ne bwe yali kiri yesalinze nga tekirinaako biruubirirwa baliyingidde because tebagendayo lwa kibiina bagendayo because presidential candidate yali alina following nga basiikinga kugibenefitingamu. So kati abava mu Nuupu ne bajja ewaffe abava ewaffe kuba mulimu n'abava ewaffe ne bagenda mu Nuupu. Nina ba MPs 2 ejjinja natandika nabo nga tunoonya emikono okuwandiika PFF. Tuba tunatera giwandika ne banzirukako basibira mu Nuupu. Kansala wange namazina abalala. So abantu problem eriwo ku bibiina nabadde ntango doinga ngandi the unfortunate thing ebibiina ku level y'aba leaders bye byagendanga ne bigenda mu recruitment ne biba persuading kubanga okulembera si muchezo. Ng'olina okunoonya abantu Peter ne bakwegera nti Peter twagala gye weesimbewo nga bakulaba nti bw'oyingira mu parliament wala ku government olina ky'ojja okuyamba. Nade ku TV ne banyumiza mugenza mu Mayanja yaŋŋamba bw'amala okusoma e London nga banoonya abagenda okulembera Uganda ku kiseera kya independence n'agenda e India okunoonya bidandi. Kyesijjukira oba yaŋŋamba nti byemu ku byalemesa bidandi okumaliriza diguri ye. Naye ng'obwetaavu obw'abantu abasobola abayigirize bwali weebuli. Era Mayanja yaŋŋamba nti bw'atuuka Entebbe ng'avudde okusoma yasanga Milton Obote bamutegekedde emmotoka bamulinze gayiwa Cambridge akomyewo bakulembera eggwanga. N'aŋŋamba nti ate nga neyabe Mengo basindise Omulangira Kakungulu naye anninze kubanga baali mu federal government nga nabo beetaaga minister w'ebyeducation. N'aŋŋamba era awo nasalirawo ne ŋŋenda mmotoka y'Omulangira era nasooka kubeera minister w'education. So at that time nga tunoonya abantu abalina talent okujja okulembera eggwanga. Olwaleero tuli mu kuguluba abavudde eno ne badde eno abavudde eno ne badde eri kubanga ebibiina byaffe ebisinga obungi tebirina standards zimala. Tunoonya bakandidate kwesimbawo bw'ofunayo azze nga ne baba bamutwitinze fair tamutwitinze fair ng'omumanyi ng'asobola at least oyo kati nga ewaffe ndabye meya gwongambye Mutebi Julius bw'ajja okukagata ku PFF you will welcome him at the mayor omumanyi nti ebyobufuzi abisobola newakubadde nga wadde temukiza naye mu kibiina mulimu Dr. Lulume n'abalala nene maamu n'abapya nga tomanyi nako kye yali akozeeko kati najja ku kifo n'amunga nti awo kiriya municipality tewaliwo yeesimbyewo n'omunga ajjayo kaadi mutegerera mu kubo ndigwe mwaleese nekyaze okwesimbako takitegedde. So mu period yenene ey'abantu okwesimbawo buli omu mu butonde bwe aba anoonya mukisa gwa kwesimbawo abasinga obungi. N'omusajja yazze n'ansanga ku ofisi yafaawo Ekirinnya n'aŋŋamba najjayo empapula okwesimbawo ku bwa president naye mpulira PFF temunaba kugyayo mpapula. Mbasaba munzikirize nfuke presidential candidate wammwe. Ne mugamba oli member wa PFF nti nedda nti ngo
gundi yatya ng'ogamba Honorable Segona ndi ng'okkakanyiza nnyo ebbeeyi yange nti n'ogyayo empapula nga independent bw'omaluzi ono gya n'ogamba PFF nzije mbeesimbirewo ne muga please ffe tulina process gye tuyitamu okufuna bakandidate bw'oba oyagala mu kibiina sooka oyingire ebisigaye tujja binyumya ng'otuuse so kati eyo eno period bwetyo bweri ffe aba PFF kwa tuli kibiina kipya tuli happy abavudde gye bavudde tubaaniriza n'abalala tubalinda buli anajja Ssemujju ekyo tekigenda ku straininga relationship kubanga bwe muba mubadde muga nti ng'aba opposition tujja kukolagana ebibiina ebiri mu opposition olinaga nti naye ate abava ewaffe wawo omulala gwe badde bangamba wano memba wa parliament nti naye ajja wammwe nti eri tebagenda muwa tiketi era obudde bwonna kibazo mulinde agenda kwambala ne Bassemujju ngaga nti naye abava ewammwe bwe banga abalemeddwa ewange tubaga nti mwe mugume musigaleewo tukolagane process ebawandudde tekufudde enemi ate n'agenda wa Ssemujju kati ekyo Mushega yaŋŋamba Honorable no yamanya Mushega yaŋŋamba mu FDC nga temutegeera FDC bwe yajja kyali kibiina kipya kyasangawo UPC ne DP naŋŋamu abapya mwe mutwala abaabannamu kuba temubaddeewo NUP teyaliiwo bwejja yatwala kube yasangawo PFF at least yanawo kabaali mu FDC naye teka okutwala aba ati wali ojjawo n'ekibiina ekirala nakira kisobola okutwala abalala so oba oli mu politics ng'omutegeera bulungi manya nti abantu basobola bo bennyini nga wala abaluzinda na bamushega babesigye bwe bava kwenaalemu ne batandika ekibiina ekirala era manya nti naabo booyina basobola okuva mu kibiina kyo ne bagenda bayingira ekibiina ekirala kyovula ebibiina byali badde nga ordinarily olumu tulinga kiraabu za mupiira tubeera mu kulikuruti mulimu transfer kati ne mu constitution no bagiteekamu mulimu transfer window constitution egamba nti mwaka ogusembayo parliament tajja kukirizibwanga kukyusa kibiina kye yagirako okujjako mwaka ogusembayo so you transfer window mweri kyekirina mu local government omwaka ogusembayo okujja olukitadde mu tteeka nti Museveni yakyagalako ng'aga nti omuntu bw'aparticipatinga mu primary z'ekibiina omuntu oyo teyalikirizibwa genda mu kibiina kirala oba okwesimbawo nga independent kireetawo indiscipline maybe in future abaana abali mu byobufuzi bayinza okukitryingako ne baga nti omuntu kasitobeera ng'oli memba wa kibiina ne weetaba mu process z'ekibiina ekyo okunoonya bakandidate okufuuka kandidate bw'olemererwa etteeka teryekukkirize nga kugenda walala probably singa twakiteeka mu constitution tukawo ne period ey'ebibiina mu bibiina okukolera internal processes nga ziggwera wamu nwagandi nakuza omwezi nga 3 buli omu ateeka okuba nga amaze ne kiba nga ebibiina tebikkirizibwa naye kati saawa zino abantu bakyatambula mulimu najja okuva mu kibiina ekimu ajje mu kirala ng'alowooza agenda kufunayo kaadi atuukeyo naye muleme naye aveewo ate nawe kyakiveemu agende mu kirala kuba period eno abeesimbyewo abasinga obungi tunoonya mukisa gwa kwesimbawo buli omu anoonya ekinaamuwanguza bwe kimeranga nti amaanyi genyina kaŋŋende naago ampuliriza Lutindo I don't know whether bino bikwatagana naye ono akugamba nti Ssemujju Professor Balunywa baamukutte obadde oyogera ku basiraamu is it a moment oyo tumukuŋŋaanireko nga musiraamu oba ekyo tukite ebirala byataddeko mbirese byawukana ebimu Balunywa nze mu kulowooza okwange nebayo atuhairwa akugambye nti yaddamu oli straight for Balunywa my only question is selective prosecutions. The government and the Auditor General has been pointing out a lot of inefficiencies in recruitment, in deployments throughout government. Why Balunywa alone? Why not Civil Aviation? Why not Uganda Airlines? Nze actually ndowooza abantu bansonyiwe ekinenjogera si kya PFF nze ndowooza omuntu bw'asaavinga nga Balunywa bwe yasaavinga nazza omusango nti yawandiisa personal secretary kyaki as administrative assistant. Nze ndowooza abamu ngaabo because of service baba beetaaga kubafunirayo ko bibonerezo singa ebyo kujja nga yazza ekintu nga mulabira ddala nti lyali kimusaanyisa okubeera mu kkomera kati nga Museveni ye akoze ebikolobero bingi naye nze nagambanga nti bwe tuwangula Museveni teyeetaaga kusiba
mumutwala waka n'alaba gavumenti wetambula nekisobozesa abaliddako okumanya ekyo vola ne mu constitution yamuprotecting anti sitting president bamutasobola kufesinga criminal prosecution. Nze ndowooza nti abantu abazza emisango mu Uganda they never get prosecuted. Era olumu abantu abasinga abakayana takayana nti omuntu gwe tuwolereza omusango teyaguziza naye abuuza lwaki ono ngoyo wabuuziza kyekyali kubamukula kuba bamukula baba bavunaana omusango Mike Mukula kwaliko Nasaasira kwaliko Gilbert Bukenya kwaliko Sam Kuteesa wanebinso mala bamitanga Kamugisha Mwesu gwa Rukutana n'abalala twagenda okumaliriza nga Mukula bamututeruzira nga bakutte Gilbert Bukenya bamututeruzira Sam Kuteesa tebalinyayo kati omuntu nga kyakubuuza nga babavunaana omusango gumu ku misappropriating fund za Chogamu babeera batyanga bano abalala bo tebagenze bano ne bagenda ekyo creates a very big problem. Kwanza balunywa by the way genuine endowooza nga sinagenda nti musajja musiraamu naki oyinza okusanga alina bakama ebi akaana nabo manga afuluma ne bamulumba bweru kesi enti yali kurutinga an administrative assistant irregularly yali kolinzeyo punishment endala because an embarrassment constitution naji yakulemberanga. Ampuliriza Lutindo Samuju mwenga PFF temuina ba candidates bamala mu bifo ebiwerako. Have you sought out beyond PFF ne mu plotting ensi oba nammwe mwekuŋŋaanyaako eri abaana abasobola naye nga tebalina resources kugenda mu kalulu batuddeeyo kubanga resources teziiwo naye nammwe mwefaako mwekka ekibiina kinaakula kitya Waswa Ibra? Ekibiina Waswa Ibra tamanyi omulimu gwaffe first and foremost as ekibiina kwe kuyita abagenda okwesimbawo buli omu najja n'alaga okumalirira kwe nti ayagala kwesimbawo bwe tumalirizamu eyo process nga tutandika okutunuulira wawe tutafunye agenda kwesimbawo era olumu tubahandinga nze nga nyingira ebyobufuzi nabiyingira nabo Muwanga Medadi Kasibante Namboze Mpuuga twayina target gye twewa nti mu Buganda tegenda kuyitamu ONRM n'omu nga ali unopposed era kasita byayita nsobola obyogerako mulimu abaana kwa Mpuuga yali akava okubeera Emmengo nga minisita w'abavubuka yanoonyanga abaana abamu n'abajja mu university ne tubakola enviiri ne tubatwala tubakubira ebifaananyi tumwagenda weesimbe weebudyebo gye mwajja Brenda Nabukenya ayo ate yali gidi president ekyambogo naye abalala twabayoolanga mu njoole eyo bwetyo nga waliwo constituency ezimu bazitaddewo kawungeezi mugenda ku nomination temujja kufuna budde bumala kgenda naye nga temulinawo ttiimu yammwe ey'abaana bembadde mutambula nabo kwanza wenzija okwesimbawo Kyadondo East abakumba kalulu abasinga obungi baali ba Nkoba za Mbogo kati mwawo bwe twaduumiranga nti gwegenda weesimbewo wano so noyo ndawula MP Nakaseko y'omu kwabo bamukubira ne wamu eyo enajja ne bamuyuza amasaati nga bamukubira kalulu eyo training gye twabayisaamu so ng'ekibiina twagala buli wamu okusimbawo omuntu bwe tumala okubakowoola ne tukola olukalala lw'abo abazze tuddeyo ne tutunulira ebitundu ebitaliimu ebyembi mulimu omuntu ayagala okwesimbawo ng'alowooza nti ekibiina kisobola omukolera byonna bye bakola ku muntu agenda okwesimbawo ffe nga bwe tuli PFF tetunaakufuna busobozi obwo bunominatinga MP ne tumusasula nomination fee ne tumupangiza public address system ebyo tetunaakubituukako ffe tukyali nnyo ku ba volunteers. Ono bamuyita Mukalazi agamba nti kibazo gamba Ssemujju nze ebyobufuzi bw'akalulu mbikkiririzaamu as a demonstration, as a rebellion against the system, as a vehicle to get to the people to tell them the regime has failed. Unfortunately, without Besigye, the rest of them
seem to believe that these elections are a matter of life and death, and therefore they've set out to validate Mr. Museveni. Museveni is going to win the presidency, spill over a few pittances of MPs to those people, and it will be life as usual. Unfortunately, both NUP, PFF, nesebo katiwo susambabiri ebera techali both PFF, DF, and all opposition parties are only geared at picking up a few MPs. Kirimu ebintu bibiri oba bisatu nje bateeka okutegeera nti okusooka parliament yennyini andu bano giraba as a platform ngono bwagamba nti ogenda mu campaign no campaigning mu accessing abantu nobaako byokoleramu eriyo n'omulala akubuziza gwe lwaki tewagenze ku bwa president. So parliament is a platform mwosobola okusigala nga oralinga abantu against the state, against a ruling party. Bwofuna ba MPs olumu bwe baba tebakubitrayinze ogwo mulimu basobola okugukola. Basisi ogwalo bwe twabagana okwesimbawo. Nali mu monitor and I interviewed Cecily Ogwa nangamba nti point eyokubije nkugamba ngojekeno kwa platform muno mu identifying iramu ne mu receiving iramu ne ba leaders because Ogwa nga nti obote kyayita manyi nti bulwo seeding a territory abantu ne balondo ba independent oba NRM mweche kitundu mutukanga temwina platform bwe kyali ku after 96 election basemogerere nga badamiano tebesimbyewo n'abalala Luchamuzi najja n'abayita mu nkwawa and constituency negenda forever. Yes, kati mwe ba leaders be mwina ne mwagala okwa identifying because anti batamanyi mulimo ogwo gubedde omuzibu Peter batona abeewaayo okugutambuza kakati namwe abagutambuza mulimu ababelieving and sometimes besi jiba misunderstanding and temwesimo temukola ki ayesimbyewo nze njukano Buganda Museveni yatugamba nga mwabogera Buganda mwogeranga bani Buganda has elected leaders era fawamu etimi yanga ebintu byatuyingiza ebya politics so mulimu ebintu bisatu ekisooka eno period mwa identifying iramu ne mufunyamu ne ba leaders ne platforms etugenda mbo obo wangudde kisinga obulungi nene oba towangudde oba ofunye platform ey'okulalingira k'abantu n'okutegera gavumenti bwebabba okumala ebbanga lyobera mu parliament nekisembayo ku ebyo kyenzikiziganya naye nti abamu kufa bagenda okwesimbawo eno naye yafuuka form of employment olwaleero nsanze omupoliisi aŋŋambye gavumenti yali kuleetinze abapoliisi 1,100 bwe yabatuusizaayo mu station gye babagabye okutandika training ne babagamba nti baali kulutinzeyo 1,000 extra in era tulina balondamu mutu bagaye mudde tukendezeko 10,000 tuli consideringa bwanabaayo intake endala nga nti abaana bavudde kisono bamusindike yerira kati bamugaa kwa transport addeyo nangamba yasanze abazadde ye point gyenkola nga bali wali bayomba abakulira poliisi bavuma abazadde babavuma abazadde olinga ganti omwana wange agamba nibo tunaya tugenze mu next intake tujja kumutwala omwana wo naga bumati mutwala mulekeyo guno gwe mulimo gwokka ye point gye mbadde ngendako nti n'abayingira mu poliisi mu politics yeka n'abayingira mu military abantu babalawo zino nga form of employment naffe abayingira mu politics tumutunuliranga form of employment nti katika ngende nyingire muono politics nange nfuneyo mulimo mperera abaana it's unfortunate maybe ne munsinera bwekiri newa newafe kituuka ye primary objective y'abantu abayingira politics kuba mulimu ensinga abagenda okuyingirawo n'ebibiina olumu nga birina sente nagana lye Ghana secretary general w'ekibiina ekiri mu opposition n'aresign ng'obwa MP agenda abeere secretary general nga kati wana ate resigning aba secretary general okuyingira parliament. Jokusemba sembusi message yo nabadde nagisomye edde egamba Ssemujju nti ye yabadde akwagala kugenda kwesimbawo kuba president eriyo Robert Kakande Musoke aganti Ssemujju nze seewuunyiza Mutebi ng'agenze mu PFF yali wa kugenda mu PFF kubanga speaker we yagenda ne Honorable Lulume n'abantu abamulinaanye nabo babadde baluddewo bulwi naga nti yeebazizza Ssemujju naye wansi we neebayo agamba kitegeeza nupu yamulaba apuliriza nate